the first Deputy Prime Minister, omuzukulu wange omunene, she's my mentor, owekitiibwa alitwala Kadaga, the third Deputy Prime Minister, Baminister mwena mbitibwa byammwe, banadini mwena abali wano olw'obudde, nyina emikolo ewange, naye President bwagamba genda tosobola gaana. Era ngenda kusinkana Bishop waffe, bamaze emikolo egyeri, mbadde manyi nange nja kusambya ngende. Nagambye Minister wange wa Transport ankiikirire, ejange gyaganye naye tekina tabu kasita mbadde mu bazzukulu. Njagala obatuusaako okulamusa okuva ekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni, abatumidde nnyo, abaagala nnyo. Antumye okubalaba tasobodde kujja, gwe mwabadde muyise okuba ku mukolo guno. Nze okutegeera okujja wano nakitegedde eggulo ssaawa 2 nga bwe mumanyi, era mbadde nteekwa okujja kubanga muzeeyi bw'ayogera tewali addamu. Muzeeyi ebizibu byammwe byonna nga bwe mubyogedde ngenda kubimugamba ate olwaleero. Ate mpandiike ne ripooti, buli lwantuma akuba simu olw'eggulo n'agamba bibadde bitya, ate eky'omukisa omulungi banga ebimu bibadde ku TV, ebimu ajja kuba abyerabira. Naye ensonga enkulu ennyo ey'enguudo gye boogeddeko ekibadde kitulemesa compensation, kino kigenda kuggwa kati kuba sente tuziyina ezimba enguudo. Ekibadde ekizibu kiweddewo, eno strategy ngenda gitwala nange ewange Kakumiro. Waliwo enguudo eziganyirwa compensation, nange abantu bange n'abakulembeze tugenda kukopa kummwe bazzukulu, naffe enguudo bazirime, ebirala Katonda yamanyi, naye abantu baffe bayiseewo ebintu byabwe eby'obugagga bwabwe. President yawandiise speech ngenda gisoma nga bweri. Ensonga nga bazogeddeko ez'ebyennyanja, ez'enguudo, ensonga zaffe waliwo chairman yagambye okwa-upgrading a health center 4 to hospital eya wano Ekiyunga. Na byonna bye boogedde mbiwandiise, era obwedda mulaba ndi busy, sirina kyesiwandiise bakama bange. Nsaba mukkirize olw'obudde kuba nyina okugenda Kakumiro kati, nkwate speech ya President ngisome nga bweri. Idi sijangu okwate ku gomesi zino bannaye zitabuse butabuse. Nyangoma ijjo okwate gomesi za jjajja wa omuyaga gukwenda gitwala. Ebyo mubiwulidde, ekitegeeza mutegeera olunyolo, njogera olunyolo. Muleke nsome speech ya mukama waffe kubanga yawandiise. Distinguished leaders, religious leaders, bishops and sheikhs who are here, the first Deputy Prime Minister, the third Deputy Prime Minister and honorable ministers, distinguished leaders, ladies and gentlemen, I wish to thank the first Deputy Prime Minister, the Right Honorable Rebecca Alitwara Kadaga, for inviting me to come for this function. I'm informed that the Assembly is aimed at deliberating on strengthening peaceful coexistence and harmony for humanity. Previously, we had an experience of religious intolerance in our nation. For example, the beginning of the church in Uganda was faced with resistance from governments of the time. Prayer is a powerful tool. It does not only strengthen us spiritually, but also shapes the moral fabric of our society. As leaders, both in government and in the church, we carry the responsibility to set a positive example for the people we serve. This prayer week is a timely reminder that development cannot happen
in isolation. It requires collaboration between leaders, communities, and institutions. It requires a shared vision for the future where both spiritual and physical needs are met. As we come together in prayer, let us come together in action to fight all vices in our country. This is a gesture of unity that the holy books encourage us to have, and a portrayal of true virtue of spirituality. Ladies and gentlemen, I'm glad this nation is blessed with God-fearing people, and we must all take on the mantle to serve God and our nation, basing on God's principles of righteousness and justice to all mankind. The church in Uganda must therefore position itself to participate actively in the socio-economic transformation of our society. It is incumbent on you as the leaders at the helm of the church to fully appreciate your role in this process. In 1986, the national resistance movement has been steadfast and focused not only on security and peace, but also on restoring democracy, consolidation of national unity, defending national independence, rebuilding the economy, improvement of the social services, elimination of corruption, regional cooperation, just to mention but a few since we took over power. I am happy to note that the Assembly has recognized that to harness, entrench, and buttress peace, you need partnership and involvement of interdenomination prayers. I once again thank Busoga Week Interdenominational Assembly for mobilizing people to pray. I encourage you to continue raising the standards among the youth, who are the highest percentage of our nation, by preaching moral uprightness and integrity as a foundation for the progressive nation. We therefore salute all people who have made sacrifices to lay a foundation for peace, security, and stability in our country. I thank you. Yoweri Kaguta Museveni. Ampadde obuwagizi bwammwe wano webuli bwa milioni 20. Nange mwenyini mu ofisi yange ya Prime Minister bangambye nenjiyayiya mangu nange ndeseyo milioni 5. So milioni 25 mukkirize nzikwase the first deputy prime minister, kubanga nzijukira naluli gwe nakwasa. Mujjukira nti luli okuviira ddala 2022 ne 2023 ne 2024 era nze mbaddewo. Ne bwe banangamba oguddako omwaka nja kujja kubanga mbaagala nnyo bazzukulu baffe. Era obuwagizi bwammwe nja kubutwala mbagamba Abanyolo. Mukama